omuntu omupiira gusobola okumulemesa esswala. Wallahi nali ndabyeko n'abasiraamu nga omupiira gumugattisa esswala, obujulizi nkyabunoonya ne batuweeyadde obujulizi obufu nga bulaga nti omupiira gusobola okugattisa omuntu esswala. Wallahi aye n'amala n'agamba nze nsinga atagisadde banange ogwo musango gwa naggomola. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, esswala zirina obudde obugere Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaziteekako. Yeye ngoberera abantu gye bagoberamu be bayita ba idols baabwe. Era kyova olaba kyakusaasira kinene abazannyi b'emipiira okugenda mu nsi z'obusiraamu. Lwaki kibi nnyo? Abantu bagenda kushiftinga attention eve ku ba ulama, eve ku bamanyi, edde ku baserebu n'abasambi b'omupiira. Abo baliko price tag kye babawa okupromotinga kye bapromotinga. Ensi yonna oba eggwanga lyonna okubeera nti likulaakulana lirina kubeera ndigoberera ba intellectual, ba ahlul ilm, abantu abalina okumanya. Ng'era abantu abalina okumanya balina okusinga okugobererwa be bagamba nti qala Allah wa qala rasul, abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba. Kati bw'otunulira Dajjal abagenda omugobera bagenda kubeera na identity. Buli kintu kyonna kiriko identity. Kuba naffe abasiraamu twambala white, twambala amakanzu, itawa identity. Wabula ekibuzo ekyebuuzibwa identity ki gy'ogoberera, identity ki gy'oassociatinga nayo.